Nzengazo omuntu. You cannot stand up. No gamba gundi yankubira nenjogera naye nansindikira video. All those are the signs that shows that you are a premature journalist, isn't it? Because Afande, I don't know how I can just give you my statement on the phone. Afande, you right. It was on Friday. I found this man on the road. If you represent that statement, what can they do to you? Like me, when you see me, Sheikh, I'm very difficult to talk to somebody on your phone. I know. So, my brother, let me tell you, if somebody wants to talk to me, what you did, give me the number. What you did, what you did, my phone. Because these things I don't see, but I want to use you an example. Yeah? In every person, because you think you did this share, yeah? Mwami na yanukula twabira balabadde twako wane tusalawo tujje tukute toyi twebezeewo bakazi bameka genda otunulire bujingo bwe yali atunula ng'alinga ekisiimuula toyi mukazi we n'amuyamba n'amukwatako bw'omanya abakazi abafumbo bo muli abapakasi muli bapakasi omusajja akulekera 15 n'akugamba ekibiina kimmanja mukyala anti nnyina looni ezo 15 zetetenkanye zimale notetenkanya abaana ne balya bakazi bameka batalya kyamisana ng'omusajja yalese 15 ewaka omukazi n'agamba ekyemisana sigenda kulya abaana bali ku ssomero kanninde nfumbe lumu ekyeggulo ffenna tulye naye ng'omukazi omusajja ali mu bbala akyakala n'ebamalaaya ani gw'onyumiza obufumbo atabulabangako ani gw'onyumiza obufumbo bakazi bameka golowooza nti buli kadaama ali e Saudi Arabia akuta toyi nti tafumbirwangako batono nnyo bosanga nga tebafumbirwangako bagezaako ne bigaana bakazi bameka nga bafumba ekibu kimu ekyemisana asibirira buugi musajja yalese omutwalo gumu ayina abaana 6 omukazi n'afumba obuugi n'abunywako ku makya n'abunywako ekyemisana ekyeggulo n'afumba emmere esobola obbamala ewaka akasajja bwe kamala okufunamu 10 nga kamugamba tonsaanire okaddiye siri sayiziyo nga kafuna omukazi omulala kiki oyogerako maani gwe nagisi gwe kasasiro atunula nga lumondo omulinnyire mu mulyango bameka betulabye singa sawa zino obujinga akutte Teddy nga amuwubira bwati mu bbanga nti mukyala webale kunjija mu bwavu n'oteeka waggulu kati ntudde n'abalangira sawa zino abataabikolera be babituddemu ng'ojjo twasamira genda olabe wali omukazi mukasamona myaka emeka nga batembeeya bizigo bamukasamuna essaawa zino genda omulabe bamugoba ekyobugagga kyalina Gomesi ate nga nazo yazeegulidde ng'otunyumiza obufumbo obupakasi muli mukolerera abalala ndi mufumbo mukwano oli mupakasi toyinza kwesimba musingo maza akeera ku makya n'agula futi za 2 nga gagende bwakeera n'addukanamu mayiro 8 nga teryagenda mugamba nti fuluma bakazi bameka abakoze ne bamala okugaggawala omusajja n'afa wali nti accident yemukubye afudde ng'omukazi abadde amanyi balina abaana 3 olujja ne lujjula abaana b'omusajja nga bagenda bitemaatemamu we bati wakati buli omu atwaleko akabajjo ate abatabikola be basinga n'otwala ebingi ng'ojja wano otwasamira mbu n'obufumbo mukwana ajja Saudi nga tofumbirwangako kola nnyo ozimbe ennyumba y'ogenda ofumbirwe wakufulumya ng'odda mu kazigo ko kewaleko ozimbi bino bimasiikindi bino ebikolerera abalala tebiddamu nakubalimba yadde obbabuzaabuza obufumbo bwali bwadda bwaggwawo ku bajjajjaffe buli obufumbo bwaliwo dda kati just tugenda mu bufumbo kwejjako kisiraani nti nafumbirwako nejjeeko ekisiraani nze okubeera obufumbo nga ntunulanga gwe nakutunuulidde gwe kikazi gwe ng'omanyira malayika Shaamu gwe ani ateegomba malayika Shaamu nga bw'atunula ani atasobola kwegomba wano Zali ani atasobola kwegomba Donizera ani atasobola kumwegomba buli muntu mu nsi anoonya ssanyu anoonya kubeera bulungi kigasa ky'okubeera omufumbo nga musiiba mutunka mu bulangiti emu mwaka ku mwaka mbeera malayika Shaamu ng'emmotoka nzikyusanga ngoye masiikini bakazi ky'abafumbo ng'alina Gomesi emu yeesiibwamu ey'okubiri egenda ku kyaki esiibwamu bw'agyeyambula n'abikka abaana. Mbalamusiza nnyo bammemba abali ku Mr. Update TikTok. Ndabye full figure ng'ataddeyo ku page ye nti ayagala promoter naye ategekeyo concert.
naye fulufiga mutegeeza akwatagane ne bajjo amuteeke mu kakutiya amutwale ku City Square kati nga fulufiga bwajjayo omutwe mu kakutiya abantu balabako katono bwe basuula mu kakutiya ebinusu ndowooza kyokka ekyo fulufiga kyasobola okukola naye konsati abantu bayinza obutajja naye ate omuteeka mu kakutiya bajjo nkusaba awo fulufiga oba omuyambye nomuteeka mu kakutiya n'ogenda naye ku City Square awo abantu ndoza bayinza osuulamu ebinusu ow'ekikumi ow'ebibiri ow'ebitaano naye konsati fulufiga si muyimbi